Honorable Bamala, it's a parliament faculty in parliament in Bisang. Parliament, abantu batambule n'okumanya parliament nga bwe nabadde nkubudde nti Gwokutaano n'Okulomukaaga kwali kukebera covid bamala ne tupikinga results zaffe era ne batukkiriza ku Monday ne ku Tuesday nga parliament natandika ne batukkiriza nato okubera mu lukiiko. Twatandika ne okuba nti no speaker yatukulisaayo mu nnaku 14 bali batwadde okuwummulamu kuba nti no bannaffe abali bafunye covid beyongera okujjanjabwa ate era n'abaali n'ekifo basobole okuba nti no bakifuuyira oba okukisanitizinga okigema kibeere nga tekikyalimu bulwadde kubanga obulwadde tebusobola kukwata mangu. Bayita baminisita be baali bafunye abaali tebali part of cabinet kubanga luba minisita bebawa obuwi obwa minisita naye nga tebabadde bamemba ba parliament baba bayita okuli mukulu Sempijja, mukulu Kasolo n'abalala okujja bawe obweyamu eri parliament balayire bakuba ekirayiro nti bajja kunywerera ku biragiro bya parliament era bwe baamala netuddako okuba nti buli muntu bamubuulira batandika okusoma ababaka ku bukiiko obw'enjawulo kwe bagenda okubeera nga ekiteeso ekyo kyaleetebwa kitukwatako ffenna opposition ne NRM. So omukulu Honorable Tayewa yakireeta nene omukulu okuva ewaffe n'akisekendi nga mukulu Mpuuga ne tugenda mu maaso buli muntu ne bamusoma okuba nti no bamubuulira buli member wa parliament ebitaano 29 buli omu ne bamubuulira akakiiko kwagenda okubeera oba kagenda okukoleramu emirimu gye obukiiko oba tebusobola kutandika kukola kubanga business committee eba teriiwo kubanga ffe bwe bali bwe baamala okulayira kitegeeza nti gavumenti ejjudde bwe mala okujjula kitegeeza nti ffe kati tusobola okukola emirimu gyaffe kubanga omulimu ogusinga obukulukule kutunulamu ebyo gavumenti byereese. Era ekyo bwekyaggwa kwe kuba nti no bayanguwa ne bagamba nti kati business committee etandika omulimu gwayo ogw'okuba nti no egezaako okubuulira engeri obukiiko bw'enjawulo biki bye bitandikirako na biki ebigenda okugenda mu maaso. Okwo kwe kwali n'ekiteeso ekyokwongera ababaka ku bukiiko bwa paalamenti kubanga akakiiko ka paalamenti kalina okubeera nga tekalina wansi w'ababaka 15 ate si waggulu wa 35 ate obulala bwabwe ababaka 15 tekakka wansi w'ababaka 15 ate tekagenda waggulu w'ababaka 3. So twali tulina okuyisa motion okuba nti no bongerako ku namba y'abantu abasobola okubeera mu bukiiko kubanga ababaka 529 bali tebasobola kujja kubeerako 35 bokka ku buli kakiiko. So bali balina okukola ki okwongezaayo. So ne kiyisibwa enamba ne bazongeza era ne basoma abantu abasukka mu 35 ku bukiiko obw'enjawulo olwa namba y'abamemba ba parliament okuba nti no yali eyambuse waggulu. Twavaawo n'ebyo byonna biwedde ne batukubiriza okuba nti no tulina okugoberera covid nga bwogambye ebiragiro bya covid n'okuba nti no buli tuba tugenda okujja bajja tuyita mu ngeri y'enjawulo okulaba nga bagezaako nga basobola okutukebera bajja tuyitanga mu mabanga ag'enjawulo okuba nti no basobola otukebera. Ekyo kyavaawo ne batugamba nti no prime minister ajja kusobola okujja mu parliament leero atubuulire nga tebannabatubuulira ekyo basooka ne batubuulira abagenda okubeera ku commission oba bamemba ba parliament abagenda okwegattibwako speaker, deputy speaker ne bawip n'abalala ababeera ku commission. Commission kibwe bulinga ng'obuyinza bwa parliament wa abantu abatali emirimu bagamba parliament misaala kino abo mufe aba opposition balonda mukulu zaake honorable zaake yagenda okurepresentinga ku commission awo ne batubuulira nti prime minister agenda kujja olunaku olwaleero atubuulire gyabadde atambulira naffe tumubuuzeeyo ebibuuzo eby'enjawulo. Mu kyo yali omukulu deputy speaker abadde okubabeera mu parliament abaera speaker ne nga deputy speaker yatubuulira nti yabayitayo ne bajja mu maaso tubamanye abagenda okubeera kuki abagenda okubeera ku commission era n'atugamba nti olunaku olwaleero tulinde ebintu eby'enjawulo bye tugenda okubuuza omukyala
prime minister zigenza okuwera ssaawa 8 obudde obwo mwe buli mu rules of procedure ina kujja ku Lwakuna wakati wa ssaawa 8 wasakati wa ssaawa 9 ne 10 bamuwe essaawa emu naye ku luno baadde basazeewo akola statement leero abulire eggwanga buli kimu bwe kiyimiridde era aleme kukomaoko abantu bagezeeko okuinteractinga naye ku nsonga ez'enjawulo ezikwatagana ne gavumenti ensonga eziruma eggwanga mu budde buno mu bitundu ebyenjawulo ababaka ab'enjawulo watuukidde ripooti yabadde tannabagifotokopinga asoose n'atuukamu leeti katono era deputy speaker abadde speaker leero Anita Monch anyizeemu awo n'agamba nti tujja kukola mirimu bwe tuti ng'abantu batuuka leeti ng'abantu bakola tetugenda ku ekintu ekyo tetugenda kijjawo ekyokubako abantu badde bagamba tususpendinge agireeta olunaku olulala tugende ku bintu ebiruma eggwanga ko ye nedda nze paalamenti yange egenda kutambulira oba olina kubeera mu paalamenti olina kubeera mu paalamenti force ababaka ab'enjawulo ne bagezaako okukkiriziganya naye abalala ne bamwawukanako naye gye biggweredde nga ze nga mukulu mpuga yasoseewo n'asoma lisiti y'aba minisita opposition minisita bagenda okukola naye bwamaze ate omukulu n'agamba nti n'atuuka naye bw'atuuse n'agamba nti empapula gundi ye tannabagifotokopia alipoota tannabagikofotokopi era n'asaba tannabagyoca mu kyuma tanaba kujyoca mu kopi okukakana iPad zinaba kutuweebwa okukakana nga basazeewo nti no bagifotokopinge tugifune mu budde buno ku Lwokubiri bwajja ku Lwokusatu kubanga abadde bagambye ku Lwakubiri naye ne bamujjukiza mukulu Bashir Kazibwe honorable namujjukiza nti no ku Lwokubiri agenda kubeera idi n'olwensonga eyo aduha n'olwensonga eyo tujongereko yo ebere ku Lwakusatu kyakkirizganyiza nakyo n'agamba ku Lwokusatu tujja okukola ki okugidibetinga naye tekiganye bantu kwogera ku nsonga endala awo netuvaawo netwogera ku nsonga eziruma eggwanga mu bifo ebyenjawulo. Enkalala agambye ete abafunye ku ssente. Enkalala agambye nga bw'ogambye nti kinaaba terms and conditions apply singa batunula muteeka nga kikkirizibwa okwogera ebyama by'abantu ajaziriita bwe kiba tekyetaagisa ajja protectinga information ey'abantu abo aleme kukola ki aleme kuzireeta ebyo bye bibadde mu paalamenti classified nabyo so mpaka toyanze honorable Kaija nkwita honorable kubanga nti gwe mpaka aliidirite njatukuba ettooki kiri kirwadde kinno kiwulidde kati gavumenti bw'okusinziira ku honorable Engineer Sebamala annyonnyodde eggwanga nti kati nti eggwanga litambula abaka amasika gonna kati gavumenti ejjudde kakati tutunulire balonze n'obukiiko bwonna bujjudde buno Commonwealth Parliament zonna abantu abagenda ozibeerako kwebali interparty union zonna abantu bonna parliamentary union olio SCPEU European Union omubaka opposition abadde taliiko mukulu Mpuuga n'agamba erinnya agenda direeta Mpuuga alina okuleeta erinnya Islamic Conference Organization Islamic Conference naye mulina okuteekayo omuntu ku saidi oludda oluvuganya. Kaija Harold njogedde bingi omuntu w'emyaka 25 aba n'ebintu ku mutima byonna mbyogedde kati kyendese kyenja tutunulire ensonga ze nga gavumenti bwejjudde bweriwo kati yalondebwa mu covid etambulidde mu covid eri mu covid yalondebwa mu covid etambulidde mu covid nfunze ya covid president yagala nja kulonda abantu bange abavubi bakoze batya mu covid muno Medi neyanza nnyo neyanzeege bweyalonda abavubi be nenkwata lisiti yaabwe nengenda ku Google nenkwata linnya ku linnya atuuliza buli alina essimu ya Google kwata amannya abo ugakebere munoonye ebibakwatako abasinga tebalina bibakwatako nemababana bavubi abasinga n'obumanyirivu tebakola ki ekyo kyogera kijja ku president yagamba nti abavubi be si kyange nsereko naye yayogera olunaku lwajjo nabadde ntambula nentuula awantu nga mpumuddemukko omukyala najja naŋŋamba nkajja gyebale
naye bwe kabanga akawunga akalabikako kabbibwa ate sente ez'empewo eziyita mu mpewo nadde sinakirowooza ga nti abantu kati balaba nnyo okusinga abakulembera bwe balowooza. Mwogezi omu yagera n'agamba nti Africa kyekitundu omuli abakulembeze nga balina obuyinza tebalina birowoozo, abatalina buyinza nga bebalina ebirowoozo. Bw'otunuulira bwe batambuza enkola ya covid maybe nga tuzze wano entakeera nga tebatatusasudde ne tubawa amagezi really nga ate Machiavelli muwandiika agamba nze ne bannange bano bwe tula NRM ng'ekola ensobi twali baita tetukigambako. Ye agamba never interrupt your enemy when he's making a mistake. Tumulaba agwa sirika. Nefe ne tuvolunteeringa ne tubawa amagezi. Badde gambano nga tunagira nti ekibalo bakivumbi report gye bakozesa mu parliament nga baddamu okugaba ssente eza covid yasooka. Minister wa health yayina ebaliridde ng'egamba nti ebintu ebitambulanga bwe biri abantu bali 13. Leero mbadde ku CBS ku makya balonabba n'asoma amawulire nga bafu ba Uganda baweze 13 nga tebanalekera okufa. Kakati ng'ekibali balowooza mbu singa bakola ebituufu luli twali tusobola kukuma ku bantu 13 tukyagenda mu maaso. Gw'obadde ogamba nti kiki kye bali mu kukola kwa gavumenti weeri Medi baagabye ssente gwaziwulidde nti olina bakigatto naga Medi alhamdulillah nze 10 lyakoze ki lyatuuse. Buli gwobuuza teryakugamba mbu alina gwamanyi naye agabiraga nti mbasibye ekyeŋŋenda okukola kugabira abo be bayita ba vulnerable abayinike, naye nga ne mu mbeera y'okusiba bakozeyo abayinike abalala. Abantu abaali beekolera emirimu gyabwe Medi nga basobola okwefunira ekiguli amagala eddiba nga wabasibira awaka nga tobawadde notice. Medi kwata ku buli luguudo oluva e Kampala otambule oluyimirire kilomita nga zimaze okuyita 5 ojja kulaba bu pick up obutono nga bukuliko ekitanda, kuliko omufaliso, kuliko ebbinika, kuliko biki ng'abantu balaka badduka bagenda mu kyalo ng'ekibuga kiganye. Naye mukyala Nabbanja omulabye andowooza badde atuuka leeti nga naye akimanyi bw'atuuka leeti mukyala Nabbanja mukyala musira ekiba yafumya abasiraamu yetegeeza n'okudda ku Tuesday babadde bakigenderedde ng'agimanyi nti yiddi towetagba nti wano yadde akimanyi mbu yiddi. Palamenti ya palamenti ya 10 omugenzi prime minister Apollo Sibambi professor ngajja ngamubuuza twagala okutuwa twagala okutuwa listi y'abakozi ba gavumenti tulabe nti oba waliwo obwenkanya mu ngabana. Speaker ebiseera ebyo eyali sekandi n'amuwa weeks 2 ku lwaleero weeks 2 tezituukanga speaker takyaliwo, prime minister yafa gwe baali batumye eyatuma takyali mu parliament. So nti bannaffe bateekateeka ebintu ne batujingawaza. Kino kyendi mu kulaba gyo nabadde nyumya Medi n'omuntu nanyumiza engabana abantu gye baagabana ssente za covid kajja kanze gatumiseewo nkungu nga wa muzinzi ayinza okuba nga tulimu ebintu erinda kyova olaba Medi twali wano nga tusoma agundi report ya auditor general eya covid nekulaga enkozesa bannaffe gye bakozesa ssente. Medi watunuulira ttiimu okirambuse bulungi nti ttiimu bagisindika twayingira covid mubasomera cabinet omuntu ng'alina okukola olutabaalo okulembera olutabaalo ne mukyala Nabbanja obukugu bwe sibumanyi n'abalala kubanga ttiimu ng'esomeddwa ekuwa ekifaananyi nti mugoba. Medi oli muwagizi wa Arsenal waliwo line-up gye basoma niwakati kantuule ne Kachayiba kaleete guno omupiira guwedde. Waliwo line-up manager gy'asoma
noba nateta oba ani amuloga ne remote nojjako nogenda ku BBC olabe ebirala. Kakati line-up gye basoma ekukyusa kyano ogende olabe ebirala. Medde nga tuli mu mbeera efaana bwe luli gundi yajjanga mukyala Dr. Achen okutuwa status report kati kyagwawo tebatubulira bigenda mu maaso tebakutira ki ku luno batidde n'okuŋŋaanya essente. Comrade Kivumbi yali ku TV ne Erika Ruhanga nayogera ebigambo ebyali byetaagisa okumunoonya oli amuwulirize ng'awulira abantu ebbeeyi zebassa ku bintu ng'olina amayambo peeni eno eba ya bbeeyi nnyo ya 1500 oli agenda ogula ndi gumu kitundu ogamba kino ki olina gyala pickup ey'emitwalo 3 n'ekitundu olina agamba 5 olina asobola noga nti mbwe ebitanda gavumenti byawulira ogamba mbwe yabigula mbwe eba ebitanda 3,000 1,500 basuubuzi babigula ng'olina saa kati ng'ekitegeeza waliwo eyalya ssente eza halfway. Kakati tuli mwene embeera teri akwa status report tiimu kyegoba tosobola kikola kikukitegeera. Meddi olwaleero buli omwaka aba omusajja muliraana waffe yadde avuga ku express highway kati aba agenda saidi z'entebe asanga omusajja ng'atambula. Kakati bw'agenda ate okudda musanga atuuse ku northern bypass ng'agudde ng'abantu balowooza mwalaka covid. Era nagamba nti omusajja onnamule alabika njala yemukula ki yemuluma nti abantu enjala ebaluma, abantu emirimu gyabwe gyafudde, waliwo abala bizinesi ezafudde nga tebagenda kudda. Medi ng'abasuubuzi basibira emaali yaabwe munda eyalinamu juice engato medi okimembu zikola ki bakwita kutya kufuma zenyukirira mubwepanga oli aleka zitaddeawo. Kati URA yabadde basaba mbu bateekeyo gundi okusabumiting empapula zaabwe returns zaabwe by June. Ate ebitabo biri eri munda bawandiikidde bannabinyini bizimbe basirise bategeeza RCC. Kakati nolaba era wenyini kaija kunjala wengire ku nsonga y'abaana abayizi bamaze mu kibiina kimu emyaka 2 baana bakola ebibuuzo bagenda mu gwakusatu bakola ebibuuzo kale bikomawo kyekiddako sisinca ebikomawo kyekiddako kakati neeyo nayo era oyongereko n'ekirala kakati ono ayasiba abantu ate okubata kubanga obulwadde kubanga talina kyakoze ekigambo kitereeze atya okututa kubanga ebikolebwa nga bata abantu tabikoze. Kati ekirina okukolebwa kusiba abantu paka ddi Medi nzanya nnyo video game. Bw'ozanya video game n'otuuka ku maaka ziri ezaawa waliwo wovuga emmotoka oba nnyonyi n'ogiraba nga naawe si gw'ogivuga. Mwaya Museveni avuga video game gye bayita Uganda takyagivuga. Buli wayita kati ayisaawo chance. Medi abaana nagamba ano muwala wange yatandika Mengo senior 1 omwaka oguwedde nga mugezi. Guno omwaka alibadde mu senior twakyali mu senior 1. Yakimaze mu myaka 2 agenda gwakusatu siwo yekka kati nkulaze example n'abalala buli oli omwana we bw'atyo bw'ali. Kati buli wayita Medi report mu covid yali yasooka bakola districts enjavu 10 ne balaga nti abaana 10 abawala baali bafunye embuto. Season yasooka kakati nga abalala 13 nga bazadde babafumbisiza. Medi twagamba wano lwaki temugema abantu wano trillion era nze nawe nawulire kusaladde wano ng'oli program gyalina kusaladde ng'oli ne memba omu wakakiiko nga obuuza sente ze bagamba ate ministry egamba yazita aba National Drug Authority tebannaziraba naye nga bazitadde ku kyokugema naye nga buli gw'owulira agamba ataakugamba n'akagema abantu miliyoni 10 n'akagaba abantu miliyoni 2 n'agaba abantu miliyoni 4 kati nga totugemye Luyale n'okutula kyegambye nti agenda kutuvuga nga avuga video game. Kakati olw'okuba siyinza kubata nti obulwadde bujja kukwata ate saabagema
Bedi mwina kubeera mu karantini bbanga lyenkana we don't know Bedi mbadde nsoma article emu research kugundi ku South Africa ng'oli akulaga abakulembeze ba Africa bwe balyamu enkwe abe bakulembera kati abatukulembera bo beegemesa jabu zombi ne bazifuna abatukulembera bw'alwala asobola okufuna ICU bw'alwala asobola okufuna eddagala abatukulembera kati awo ffe ne bateegagana nti kakati nze sikyasobola kufa kuba waliwo twali tutuuse nga olaba bayinza okubaako kye bakola nga nabo bali vulnerable okufa kalamuga nti bw'ofuna jabu ebyo kalola mwami Museveni buli amusinkana sente z'okukebera ezisinga ne bwolabaga nti bannayuganda twakakebera abantu bwe bati abantu basinze okukebera basinze kukebera bagenda kukola mwami Museveni waliwo omuntu akebereddwa emirundi 2 kakati gwabeera bakubala statistics bakulaga nti abantu 2 naye nga medieka buli wagenda okulaba mwami Museveni ng'okeberwa kakati ffe ne batojja mu kifaananyi naye nga kyekiriko nti eggwanga systematically made lifa naye bwe linaafa omwandisi omu yagamba nti teri violence esinga nga ya bwavu ate abagagga esinga eyenja ate obwavu ate omuyala no kyebayita poverty olwabeera bakutwala kati medi awo bannaffe batambuliza naye nga njaba bategeeza tebagenda kwebaka amayumba gaabwe amalungi ng'abantu baffe bali bubi bwe banaasituka tebajja kyaka kudobooziyo n'enteesaayo byonna biyiseeyo musijja okukiriza Besigye yakoze press conference saagi yali yonna naye luso obeera bize nyo nendabako headlines 2 mu ngeri gyatera okukolamu n'asaamingapo kino kyonna kyetulimu lockdown yasooka yali yakutaayiza akawuka obuteegiriisa abafumbo ne basanyuka kubanga twali tumanyi nti eggwanga lyaffe baavu tuli baavu betukkiriza akawuka kano nekatambula nekeetaaya tetwalina busobozi mu kiseera ekyo kusobola kudduukirira nakulabirira nakujjanjaba balwadde ekyokubiri kyali tugulewo kagaapu tugulewo obudde tusobole okweteekateeka kisenge ekizimba kisamba eddagala kitusange nga tuli yadde ensi ziri ezitusingako mu bwakafubo zo zaasuukawaawo bwe bakola lockdown ne bateeka ssente nnyingi nnyo mu research mu kunoonyereza n'okuzuula eddagala erisobola 1 okujjanjaba n'okutangira omanyi byanjawulo ebyo kubanga obulwadde bwali bupya bascientist baali bangi nga tebamanyi na ddagala ki lyebakozesa kutangira bulwadde obwo so balina okuzuula eddagala eribonya n'okutangira kwe kugema twagenda okuvvuunuka omwaka gumu ng'ensi zinaggwa dda era nga ensi ezinaggwa dda ate byonna biri rating biba n'obukulembeze obwa demokurasiya buba n'ababbi batono buba n'obukulembeze obw'ebitundu nga bwannamaddala kubanga mu Amerika waliyo olutalo lunene nnyo okugezaako okulaba nga governors be babadde baddukanya olutalo luno si central government wano central government yalowooza nti ekyosobola kino ku taking over genda gavumenti ez'ebitundu oziwambe ne baziwamba ne bawangamyayo omusajja babuyita RDC muvukavuka bamulonda awo ng'ono w'e Kampala atandika okuwa ebiragiro ono avuddewo ono ayogeza n'amaanyi gano gonna teri kwero si kwe bamumanyi kati naye ne bakwata obukulembeze kyaliwo mu Uganda yonna ne babuggyako
ye vulnerability gitwogerako ey'amawanga nti omukulembeze ne mu kiseera ekyasobola ogamba nti mbawambi ne bakwata n'amagye ne bagatwala wasikwa kati ensi ezirina obukulembeze obulungi si na demokrasi yekka kubanga na zino zikuwait zitalina demokrasi ategerekeka zabikoze kati ensi ezitalina bakugu bugenda kunoonyereza zo zanoonya ssente ezinasobola okugula eddagala bali lye bakoze era ne zidduka bunnambiro ne zirigula kati delta ine egenza okujja ne variant ezigenza okujja akawuka kana akaliko nga biri ebintu bibiri akaseera kali katonda ke yatuwa akawuta ne katasaasaana wane waffe twakakozesa tutya okuva ensente za covid nezitwaliza zafuuka zanyana alya zenkanawa wiiki eyaggwa nayitamu wano mu lisiti sijja giddamu nembabulira buli minisitule sente eziriyo ne sente ezikwata ku covid ne sente eziriyo n'olwekyo olwaleero kyetugenzeemu ensonga bbiri bw'oggalawo nga bwe twagaddewo ku zino ensi zonna bino wammanga zebikoze 1 genda ojjanjabe abalwadde mu kiseera ekyo olabe ng'obakendeeza ku speed akawuka kekakola ki naye ekikulu ennyo kyetuyita game changer gemesa era waliwo walabye abazungu nga bazze mu mipiira ewembuli wabalabye nalabye Biden jo yakoze speech ekiro ku constitutional governance nga tataddeeko mask ne be yabaddeko na bonna ngabone tebakyataddeko ki nga ne mu ngalo beekwata era Bungereza yo buzalina ku ntono ejjewo bino byonna entaano egulawo 19 bino naye nga kyesinza okukola ejjanjabye neegema kati neekendeeza omukisa gw'akawuka kano okuwanga kati obuzibu bwe tulina wano tulookinze down 1 tubadde tulina okulabirira abawejjere tulabe nti ate tebafa bwavu nanjala ate nga sina covid kubatta ekyo nakyo speed kukitambulira yanze naawe ennaku zezinze ng'akasente kafuuse akaki naye ekyo tekinajjawo bantu mu byalo abatunda ebibanja byabwe abali mu kutunda embuzi zaabwe okusobola okujjanjaba bakadde baabwe baganda baabwe oba bo bennyini oli wakusa tonagwibwamu mu famire yo close muntu alwadde covid nze nakiyitamu ennaku ez'emabega nga nyina sisita wange ali mu intensive care nga nyina brother wange ali mu intensive care omunaafu naye bwetunuulira sente zemba musaasaanyizaawo otya n'okutya 5 ku 10 nemugitunda 5 ku 10 eba erina okugenda n'ebyapa tubisinzeeyo oba obadde n'ente ezo 3 oba olina ozitunda kakati abawejjere bafa tebategedde nti ne covid yabasse kubanga ne bogenda okwekebeza kati mu bitundu mu byalo natuuse nze njoganye ku disitulikiti yewaffe luli nategeeza eggwanga nti okujjako nga bano bali mu kusaaga okwolwatu ebutambala waliyo dozezi za covid ze bawaddeyo bankolekitinze zabadde 484 nga tulina abantu emitwalo 12 nga ne bogenda kugema abasomesa tubasobola era bagemyeko abasawo ne bagemako abapoliisi ne bagemako baweddeeyo tetwaga tudiseke kati gavumenti bwemala okulookinga down 1 nze ndowooza nti kino lwabadde lutalo mwe tugenda oluse tugamba Uganda is at war. When do we go to war? Tetugenda ku lutalo nga waliwo abatulumbye abakutte emmundu zokka neeno virus lutalo luwedde emiki emirimu kyali tekikola makulu
kubanga mulina sente mugenda kugula simanya classified kugula mundu kugenda kugula biki wadde okola enguudo tezikola makulu ng'abantu bamwe bonna bagenda kukola ki kufa siba bw'ata abantu bajja kufuna bulwadde siba bw'ata okujjako ebibiri bibaddewo bw'atata omanye kitegeeza bijja kubeera ebbanga lyonna basobola okuta olw'ebintu bibiri one nga rate akawuka kekaali kagendera ekoze eki naye waliwo ne communal resilience ng'abantu balwadde covid n'abakubakuba eyo emirimu negiguma okwo kwe kutaasa kwa Katonda obulwadde bukugema naye kyakaseera obulwadde busobola bwolwala omutima negukaluba omusajja alabwagigumidde kumbe watogye n'ogwano n'okala kakati community esobola okuba nga togiwadde kugingawa nolwokuba covid abayiseyiseemu nemuli omululuuza nemweyoteza nemukola ki for the meantime nemufuna naye denje ekirimu nti oba tofunye durable immunity kyakaseera buseera era bwokala noddamu nokala bulungi enkuba nekuddamu kikukwata n'olwekyo oddamu n'otintima n'olwekyo twagala okukubiriza eggwanga lino nze mu bufunze obwange one kati waliwo denja gindabawo tuginana wano mu media ne ku talk shows obuzibu nti twaddidde ebyakasente kana kanabbanja nekakulembera ekizibu ky'obulwadde bwa covid okujjako wano nze sikikulembeza ekyo nobangi nnyo mbawulidde wano nga the talk is about abantu tebali mu ICU omuntu ali mu ICU ye ekizibu kye si mitwalo 10 muka ogusemba gwasobola okubeera nagwo kakati wadde emitwalo 10 ogyagala nnyo naye okyassa ate okyatambula naye oli agamba nti nze ne oxygen sirinda sigiina oli ennaku zino kyakendeddemu gwe baleetedde mu ambulance n'atuuka emulago nga tewali kitanda kwe bagenda musakina oxygen ne bamuleka mu ambulance ng'etokota olunaku lulamba n'agisasula kakadde ka ssente tomubuulira nti ateeka akameseji kanabbanja kakyakoze eki kakyatuuse sigamba temunfuna obubi titemulinda za nabbanja naye amaaso tetugajja ku mupiira ogw'abantu abakyalwala ne kulagajjala gavumenti kwekoze n'olwekyo nze nsaba era ku lwokubiri tugenda kutunula mu bintu bya nabbanja oyo ku lwokusatu ndowooza okusagira ku ggwanga lino kuliko ekkomo. Some people think it is a party mujao kakati twaweereza sente and you laugh nenga waliwo gwe wosekera waliwo gwe baziika ng'afudde covid nakyo tugenda kutunula bulungi nnyo mu kiwandiiko kino nabbanja kyaleese enze nkinako kopi engeri gye batanakyanja mu palamenti ekinzikiriza simpisa nnungi kiwandiiko kya mukulu kudda wano nga tenokisensula nga ye tannakyeyogerera oli alobeera kasobeza naye manyi nti kebakigaye n'abamawulire mwe munaabikola ebyo so tugenda kitunulamu bulungi nnyo tutegeeze eggwanga lino nti abatufuga batubeerere bakiki bameji mbeera ku road block waliwo ebinuma waliwo abayimirira wali ebbali abo tebasembera wadde omuki omuntu era bwe batunuulira basava baki obalaba owanvuyirivu kamala abo bayimirira wali abo tebasemberera kasiya tonaabako SFC kati ku street because it's protected tebagala efune contact with covid ne OLD gy'oteekayo front line tonabasasula bali as vulnerable as abagala egyekumi newaka nabo balinda kameseji kaki kanabbanja n'olwekyo naye nga bwe wataddeyo saga nnyo kigenda mu maaso kikiyinza okuba naye otunulira booti naye nogamba bambi
bano bebataddeyo bambi bebajja ku mmotoka zaffe ne balingizaamu medio nayenda wapi kitalina sanitizer oyo si wa SFC oyo wa LDU local defense unit oyo yewuwo abeera mu bantu oyo omulangira taliyo ekyo kakikomya komaawo sebamala olina kyeyongera ku nsonga zino nze nina ensonga zange kuba gye twatandikidde naye zijja ngenda kusooka okwogera ku bintu ebiruma abantu n'okwebuuza abaana ba Buganda ddi lwe twali tulinze ssente bajjajjaffe baakolanga ne bakola kabaka baffe balwananga ne bagenda ne bakuba ebifo ebyenjawulo ne bagenda ne batoola ku Ankole ne batoola ku Bunyoro ne bakola ku buli kimu ddi lwe betuulako ne batunuulira amasimu ne batandika okulinda ssente za Nabbanja oba ozendu mutomulala ne wabangawo obuzibu ddi lwe bateekwanyakwanyanga bokka ne bakola yalakuulya mukulu Medi gye tuvudde nga twebuuza nti omukulembeze waffe badde ddala ebizibu bye twayitamu ddala abimanyi okedde n'oggalawo ku ssaawa 2 ku lunaku olw'okukola n'oggalawo ku ssaawa 2 n'ogamba nti ku ssaawa 4 n'oyogera ku ssaawa 2 nti ku ssaawa 4 nzigaddewo oba Katoga yaleesaaguza ebyenda tomutunuulidde owaki tomutunuulidde abantu bonna abali balina ebintu ebivunda byavunda abantu abaleka amabanja nga yaleka agenda abantu abasuubuzi babeera ku Kameeme Shege atula ku Kameeme wali n'alinda omuntu agenda okugula tanaba kusasula yamuwadde bintu sente agenze nazo enkera ku makyali n'okudda agule ebirala oba asasule zazino bamwezi izo sente agenda zirya mu budde bwa COVID otunulira ebintu byonna abantu b'omu kyalo ebizibu bye balina kubanga lugwano nagenda nempulira nga president agamba nti abantu b'omu central tetwamulondera tetumwagala tukwagaleko ki ng'eddagala ly'ebirime lyetulimu fu tukwagaleko ki nga tulina endyawulito z'ettaka tukwagaleko ki nga tulina amabanja mu budde buno ate nga tuli wakati tulina kyetukola tukwagaleko ki nga bazadde baffe balwadde basasula sente empitirivu njagala mbuulire kyetwatumwagalako nga amasannyalaze tetulina we tugayina geekalamye njagala tumubuuze wano nawulira jjo ly'abalamu abasajja baali bambuuza abantu bange baali bambuuza nti twawudde pulezidenti agamba nti abakulembeze b'amatwale bajja batwalanga abantu baffe mu buddu naye ng'ate bo beetuddeko bambadde bali bagaki gambuzi oba gango ne twebuuza obuddu ddi lwe businze okusinga ku mulembe guno abaana baffe bagenda e Bulaaya oba e Buwarabu okukola obuddu ne twebuuza emiwendo gy'ebirime ddi lwe gibadde waggulu tukwagaleko ki mazima ddala amasomero gaffe maggale amalwaliro temuli ddagala njaba mbuli abavubuka n'abavubuka babajja ku Facebook bali eyo bali mukubuuza kubanga bandigambye tukale tuli mu Gandalo katubeereko ku Facebook naye teriiko obasibye emitwe gyabwe okuba ntino tebamanya okumanya kwabwe okusibye tukwagaleko ki nga tuli awo tutudde butuuzi so kati ngenda nembuli abavuka bannange nti tulekeraawo okubeera nga twewunzise twegadde tulize Nabbanja analeeta ssente wa MP anajja si bwe budde obw'okukola ekyo bwe budde musitukiremu mumanye kyemulina okukola bwe budde mulekeraawo okulinda bwe budde mwekume mumanye nti kati bajjajjaffe bakolanga kino na kino ffe tusobola kikola tukoze tutya okulaba nti nno tuva mu mbeera gye tulimu tulekeraawo okwekiranya n'okwetiitiira mu bufu obwo bagenze ne batwa akakiiko akagenda okulondoola gundi okulondoola amalwaliro mu Uganda yonna era speaker yakasomye yamaze okukasoma nembuuza ku bajeti yaako nga bajeti yaako yakompya akawumbi kamu ne miliyoni oba 8 kebagenda okuzina nebuuza singa bayita badokita okuva mu districts aba DHO okuva mu districts eze 146 ba 149 ne bajja wano buli omu n'awa report ku ddwaliro ye na buli kimu kye yeetaaga mu ddwaliro eryo twandi savings sente mmeka siganya akakiiko genza okuba nga kaliwo mu mateeka naye twali twetaaga kugenda ku buli ddwaliro mu COVID ono otuuke wano nti DHO wano kiwa tukayo nga ambulance omunana zeyogera bayinako 3 ne weebuuza omuntu ayinza okubba bannayuganda mu budde buno obwa COVID nga abantu baffe bafa naye omuntu n'akwata ssente n'azirya ne zimulirawo mu bbanga teri ddwaliro weriri nga tewaliwo MOP sirimanyi naye no man is land buli ddwaliro weriri waliwo MOP
oyo MP abajja aliteyo alete report ano wadde yakaba tayagala bannabyabufuzi aleete ba DHO abakulira districts otegedde baleete report bagambe nti mu ddwaliro lino nyimiridde bwenti ebyokusoma ntebyo abaana bafe okuddayo okusoma balimaze mu kibiina abaabwe basoma emyaka 2 abaabwe basoma tewali njagala nkubuulire abaana basoma ebibuzo bigenda kukomawo ki ekiddako tewali tebalina kyebazzaako okujjako okututa era tuddemu tubeere mu bulwadde mu November December ojja kulaba nga bazzeemu okutuggala tunula tuli wano babiri November December tetuli mu kwa 7 mu November December ogenda kulya nga bagamba ate obulwadde bulabika buyitiridde fourth wave eze oba third wave musooke muddeyoko mukoleki musooke muddeyo muwummule kwekutemaatema bannayuganda n'abayigiriza olugero olutuufu abantu beekwata zirinda bulwale bwe yali akajja n'atukyaya ab'engulu abadokola netufuuka ab'emmanga bwe yatuuka ate n'emmanga n'atandika atotemaatema ageze muganda ati mumuli banyala mwe temuli baganda mumuli bakooki mumuli n'agenda mu majono nti bano bafuruki bano baki abantu tebamuga kati yeefula ng'abaagala akati olwazina bagamba abavandimwe ndi akati waliwo kati abaana ba Descendants Resistance Army DRA era abasuubuzi kye baliko kye batanategeera bulungi DRA gye bali mu kuteekateeka taking over Kampala n'obusuubuzi maybe omugenzi Dr. Samson Kisekka omukyaza wakolo nga tugandi bannange muve mu kibuga nga kyogera bwato muve mu kibuga abasajja bakitwala ne bagoba abantu mu byalo n'abatwalako amataka gaabwe be baalirira ne bajja mu kibuga kati abantu babadde batunda engoye abaana abo batunda simanyi enkadde basooka kuba nkadde ng'ab'empya bagamba nti ab'enkadde baki nga bagamba nga batemwala bikadde ab'ebikadde ebyo mukama waffe baseeko omusolo ebikadde tebijja tusigaze engoye empya ne basiba ki ab'ebikadde ne bakwata ab'empya ne babeerawo lwabadde luli olwo ng'ab'empya omusiba gubatuuseeko munene omusajja n'asooka n'ajja n'aleeta enkola y'omusolo nga ne mu nsi yonna teriiyo Uganda sigintu ekuwa trade organization mulimu endagano gye bayita GATT ekola ku tariffs taxes ng'egamba nti bw'onaabanga osengeka omusolo ogereka omusolo okozesa system zino wammanga waliwo gye bayita invoicing ng'okwata ku invoice ebyo kyoli byaguze n'omugerekera omusolo niwabeerawo nti bayita identical method nti bwemba naguze peeni ya big nerere ya big nebaga nti guliza susugudde kakati wako ne similar method mu peeni ezo zonna peeni zonna ziweki omusolo ogumu World Organization kyekkiriza ye standard mu nsi yonna naye kino kye baleese kiwandiko wa Museveni n'awandiika mbu nga sinkanye mikwano gye abakola engoye mu Uganda nga bagamba nedda bano abaleeta engoye empya oba abaimporting engoye batulemesezza medi ne baleeta omusolo buli ne bagusa ku kiro ekyo teteri mu nsi yonna ne bagamba kiro oje medi siriki ya bbeeyi kadde ya bbeeyi ntono kakati ate kadde nzito okusinga siriki kakati bw'ossa kadde ku minzaani ne siriki ojja genda okwesanga nga kadde omuntu gwagulya nga bakadde omukyala gwayambalako ku kyalo bw'atyo ogenda kusanga ebya bbeeyi ne basaako $3 gwe mutwalo ogusukka ogumu buli kiro kakati asatu ekitundu nebasa nti konteyina eya fiiti 2 mwebayisa 3 kitundu ne bagamba siringi 35% basatu naye etteeka la Uganda ligamba mbu rate esinga okuleeta sente nyingi information gundi container ejulira ttaani 27 kwa 3 kati ttaani 27 kwa 3 bw'oziteekako kiro 3 kitundu buli kiro
bwogiteekako $3.5 ogwera mu miliyoni meka. Container eyabadde emiliyoni n'ogijja ku 25 n'ogiteeka ku 35 abadde asasula miliyoni 7 abadde asasula miliyoni 14 agenze mu miliyoni 3 akyasobola okusasula esente time. Kaakati mbu olwagira gavumenti threshold sente zibalina obaani abalowoleza okuŋŋaanya URA n'ezogera mu trillioni 2 nebaga nti hamugende mukime sente ezo naye mukati olwaleero container zebase gyeziri azijjayo abantu abo nabo batadde mu vulnerable mbwe baawulira mu intervention akati badde bali awo ate URA ng'ebasaba nti abannange mujje mu reportinge empapula zammwe bukiri weta tax returns obadde okola otya naye ebitabo biri mu maduuka amaduuka gaggalwa bawandikidde ab'ebizimbe babagamba mbuta kakati bano babuuza oyogera n'aba ministry ya finance baga bannange naffe tukkiriza mu kino kifu naye akabaluwa kavudde wa mukulu naye kati akubula kino medi aba industry baproducinga engoye baproducinga ebitundu 3 ku buli kikumi bisatu ugenze wala na no very free no research eriwo 3% yengoyi kakati 97 bano gye badde kakati bano kike baagala zirekeraawo okujja kubanga ogwo musoro luyale wine bwagusasula teri asobola kugula lugoye jukira ni medi gena mu kiyembe abantu badde baguze ebyalaani nga no basaako value addition esute ezisinga ndo tuzijjeeyo gomesi so tuzijjeeyo so tutamanyi Museveni then ngenda the shadow minister of finance the work opinion the bigger issue kinono gwe bagamba okujja komanyi industry z'abafuwandu kibuumazi yes kati ogenda gamba roofing kanjogere direct mubaani endala balina mu interest nsagala zogera mannya naye nga ddala bebeera ekola amabaati erina bekisima ayanibaati no ereeta kyuma kuva gundi n'ekimpooti nejja wano n'asembulinga ebbaati negandi kati amabaati agajja gateekeko omusolo nze ompe monopole gwebigwale gwagagogajja oteekako kala noga nti okola ki okola bukozi katiba kati nga olwagandi kakati omanyi olaba bagambe namu tebakola tayiro kati bagoba endala mu okufuna kapasite ekola tayiro ezijjuza Kampala nga factory yo ozikola fulaki okuva enakaseke wano senga amaanyi n'abantu abakolayo obungi sane ku kyalo kyammwe gye bali abo baleeta tayiro ne bagoba abalala ogenda okusanga alina kapasite ejo nga yono ali mu deep state kati waliwo ali mu deep state eyakoze kifactory kyaki oba ayagala okuzireeta nga yeekuyeseemu manufacture omu agambe gati zo si bya musolo kyovalaba amala ku meeting ya president buli anaamukisinkananga nga kyovalaba Museveni yagamba kyajagala okugamba abasuubuzi abantu bakimanyi nsuubulira ku capital ninako amaduuka adetaliri mu abiri naye mbadde nsaba okugamba abasuubuzi ti bino bye twabagamba nti noba olikola ki bwe liba ssomero byabufuzi bwe bisalawo bwe liba ddwaliro byabufuzi bwe bisalawo bwe liba ki amawanga agakulaakulanye nga Amerika mu budde bw'akalulu bajjayo n'ago wansi abasuubuzi n'obalaba nga beesazeewo nti ffe ng'abasuubuzi tulina bakandideti baffe gundi ne gundi ne gundi betugenda okutambula nabo be bajja okutwogerera ensonga zaffe nga batuuse mu paalamenti naye mu ebyobufuzi mubyebalama noboogenda mu byobufuzi bamanyi okugamba oyo sente zo zonoona zaaki amannya Lwagi Makolo Kavuma